Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo eyambuuzizza ekibuuzo wano wambuuzizza ku nkozesa y'omubisi gw'enjuki n'ombuuza nti omubisi gw'enjuki ogukozesa otya ku nsonga y'okwefunza, n'ombuuza nti ekirala nti era omubisi gw'enjuki ogukozesa otya okufuna obwagazi, era n'oddamu n'ombuuza nti omubisi gw'enjuki ogukozesa otya ku nsonga y'okuwoomesa. Wambuuzizza ebibuuzo bisatu nga byonna bibuuza ku mubisi gw'enjuki. Njagadde mbeere nga nkuddamu ekibuuzo ekyo, kikulu nnyo kuba nsubira bangi baba beetaaga okkimanya naddala ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Tusooke n'enkozesa ng'oyagala kufunza, oyagala kukozesa omubisi gw'enjuki. Ndinamu abakyala, omubisi gw'enjuki guno okusookera ddala ofuna omubisi nga mulungi, kibeere kikulu nnyo ofune omubisi gw'enjuki nga mulungi. Kati mu kufunza omubisi gw'enjuki ogwo ogukwata n'ogusiiga ku lugalo, ogusiiga ku lugalo olwo olusinga obuwanvu. Bw'omala ogusiiga ku lugalo olusinga obuwanvu n'obeera ng'oguyingiza mu bukyala bwo n'ogusiiga emabbali n'emabbali mu bukyala bwo, osobola okugusiigayo ekawungeezi ne gusulayo, n'okeera ku makya n'ogunaabayo. Guba gujja kufunza bulungi nnyo. Omubisi gw'enjuki gufunza bulungi singa obeera ogukozesezza bw'otyo. Omusajja waba taliiwo ku olwo osobola okukikola ne gusulayo, naye n'ofuba okulaba nga ku makya okeera n'ogunaazayo bulungi nnyo, kitegeera, oba ne gusiibayo. Naye gukola nnyo nga gusuzeeyo, kibe kikulu nnyo. Osobola okupima nga omwami wo taliiwo n'obeera ng'okola ekintu ekyo n'oweekolako saaviisi ng'okozesa omubisi gw'enjuki. Ate ku nsonga ey'obwagazi, oyagala kufuna bwagazi, funa omubisi gwaffe. Bw'omala okugufuna omubisi gw'enjuki nga mulungi, guteeke ku lugalo, beera ng'ogusiiga kungulu ku mulyango oguyingira munda mu bukyala bwo, osiigeko ne munda era mu bukyala bwo. Wano olina gumazayo ddakiika 2 ku 3 n'obeera ng'ogunaabako, ng'ogunaabayo bulungi nnyo. Era ne wano naabira ddala bulungi otukule, gubeere nga guggwayo. Obeera olina abalongo, fuba okulaba ng'obanaaza nnyo batukule, kuba olw'ensonga wano okufuna obwagazi ogusiiga kungulu ku mulyango oguyingira mu bukyala bwo n'osiigako ne munda mu bukyala bwo. Era wano gulina kumalayo eddakiika ntono, ddakiika 2 ku 3 n'ogunaabayo. Ekirala wabuuzizza nti okuwoomesa ogukozesa otya. Omubisi gw'enjuki ogukozesa ku nsonga y'okuwoomesa ogufuna bulungi nga mulungi, naye mu kuwoomesa wano osobola okugattako eddagala eddala. Gattako eddagala eddala. Funa kanyeebwa bw'atyo bw'afaanana, ofune ne mubiri, ka mubiri keeko biyenge bulungi. Bw'omala oddiyenga bulungi eddagala eryo, mubiri ne kanyeebwa ng'obiyenze bulungi nnyo, kati ddira ofuna omubisi gw'enjuki ogwo nga mulungi. Osobola okuteekamu obusaanikira bubiri obwo obw'omubisi gw'enjuki, buyiwemu eryo eddagala ly'oyenze. Bw'omala okuyiwamu omubisi gw'enjuki, ddamu onyigenyige eddagala eryo. Bw'omala lisengejje bulungi, sengejja amazzi ago g'oyengeddemu eddagala ng'otonyezaamu n'omubisi gw'enjuki. Kati bw'omala oddisengejja bulungi, beera ng'olitawaaza. Olunaku osobola okutawaaza emirundi nga 3, naye nga kikulu nnyo kwegyo emirundi ne wano nga munaatera okwebaka, kikulu nnyo obeere ng'olitawaaza eddagala eryo. Wabulayo eddakiika nga 3 oba ssaawa mubeere nga mwebaka nga mugenda mu mirimu egyo egy'ekikulu. Kikulu nnyo obeere ng'otawaaza eddagala eryo. Ogenda kubeera ng'owooma, ogenda kubeera wanjawulo, omwami ajja kunyumirwa. Bw'otyo bw'olina okukola ng'oyagala obeere omukyala omuwoomu eri omwami wo, beera ng'olikola bw'otyo. Naye ekirala kye walese ky'otambuuzizza, n'okusika, gusika bulungi nnyo abalongo. Kati mu kusika abalongo ofuna w'ogusiiga ku kantu. Bw'omala okugusiiga obeera ng'okwata w'osiiza omubisi gw'enjuki, eno nga bw'osika. Kwata w'osiiza omubisi gw'enjuki, eno nga bw'osika. Obuntu bwo bujja kuba buvaayo bulungi nnyo. N'okusika gusikira ddala bulungi nnyo. Byebyo kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.